Okay, afande salo Bukalabi. Iyo joint operation. Abasajja ababiri Kalule ne bajja ne bakabawa Bukalabi. Bakabe Bukalabi. Bapanga okuva emondwani. Tugenda badya paratuni ya mobile ya gondi ono. Aline Julius. Bagata na afande sale nga operation commander. Tulumba Bukalabi. Wakubira afande sale. Twasanga bakimbyanga kinga wano maaso balise yakasaka akabira tuyinza kumanya nti bali awo ngakuba afande sale omu kwabo abamusitula naliko tumuteke kalagala mu station afanye gundu besi amutunga n'obugo gwanze nkutte tochi bwenti okuba bibo naye tuli wantu bonabona abasajja twaba nzo omusirikale omu n'abalaba ngendo kugamba abeescortinga muzeeyi ng'agenda e Kenya tumutwala ewa Sserwanga emibega y'ekkanisa nzo abamutwala nga tuli bengendo kugamba bamanyi nga tuli ne Ssegawa muzinga mulefu nga tuli Fadu twali Kakumirizi ne tugenda nga afande Azizi atuvuga natuwerekera muzeeyi kwaliko ne mwene muzeeyi tumutwala Namugongo wa Sserwanga tumutuusa mu kibira obudde bwagenda okukyanga situmanyi akutte anze arako 1784 Lieutenant Khalifan Kasirivu nzalibwa Luweero magina gayingira kinana mugumu ekimuli instructor wange yali sergeant Sebuliba emaliriza mapapa satu parade muzeeyi yetuwa pasautu parade ekimuli watuwa pasautu parade manteka mparatuni mobile yasooka mwenara yafanijirwa saine aine nga gundi yetwaisiwe ero mutezi wa landi mine hapa maarufu nitubera nako nitubera mutandiko kulwana obutalo tulwana abato ani myaka 10 tuli bantu bakuwandi ngulu nemugera mukubadira mu chaji netujibbo wao nafanijirwa saine nitukubadira maro kumutuka nituddayo kumbe batuseeko munafe sergeant Kazigo bamutta tuzidolinze twakomanjagala bwami ayine nagamba tuddeyo tunone maiti tukomawo tunona maiti ya munafe twasanga bakikyajinga tusamba olujjaawo ku nnyumba tuteekawo maiti tugitwala Ibuteera manyiwo omuzeeyi swali kiba mtu twamuziika yati yabaye nitulwana mukinana mwesatu nga adui nga kinana mwebiri adui najja kwa joint operation yabateke katika mu abasirikale yabateke katika mu manye Kalula abasirikale yabateka erugogo abasirikale yabadi basi nganga bayingira munda ne abayite Kalula ne bajja ne bayitambwe bati ne Kalagala ne Nakaseke ku kisaawe bwe bayitamu ne tudda ne badda ne tudda Kalagala mu bitooke wansaawo tujenga ambusi lakini omusajja defense kikomeko era kikomeko bamukubira yatola yatutaasa n'atuba machine gun n'agikube compliant tanka omututu netukola nekutuka netudduka uyo Kalagala maiti tugitwala ku masomero ga waggulwawo ng'ekituba waliwo amasomero twateeka maiti muzeeyi najja netuzinga maiti mukeeka ey'omugenzi ani kikomeko netugitwala emifunya ewa kitaawe ewa kikomeko netumuziika awo adui ne bamukuba amaanyi gabanga
sizifaya teri atunyega itujja tukomawo egalamba mutaliwonza tutuke galamba mu kibira ky'egalamba otutandika okola operation ez'okujja ematugga abalwadda twabalisaminga busaaminzi ku makya mu masomero g'erwadda ne tujja ekawanda nzoomu omusirikale omu n'abalala bengenda okugamba abeesikotinga muzeeyi ng'agenda e Kenya tumutwala ewa Sserwanga emibega y'ekkanisa nzoomu abamutwala nga tuli bengenda okugaba bamanyi nga tuli ne Ssegawa muzinga muleefu nga tuli Fadu twali Kakumirizi na 7 soli gino n'omwana gyali egundi mama alikikyuse omwana so mwelabidde ne tugenda nga Afande Azizi atuvuga nga tuwerekera muzeeyi kwaliko ne mwene muzeeyi ne tumutwala Namugongo ewagundu Sserwanga Lwanga tumutuusa mu kibira obudde bwagenda okukyanga situmanyi gyakutte era ffe twayona sizifaya Afande gundi awomero wakenge Azizi tuvaayo tujja ekireka kugenda ku kabala tusangawo omusajja secondary finance ng'anywa omwenge Azizi n'atuula naye bamusanga asumudde ekipaabiya Azizi n'atuula naye n'amubuuza olwo ffe tufunye position mu bijengo kati omusajja n'omwenge n'agunywako katono n'agulekawo n'agenda kumba asindika message abasajja ne bajja okuva mu barracks batulumbye ekisa kyali kimpi nga kyamaanyi manene mawango kibuuza nyi watu gani Azizi n'amugamba nini Azizi NRA first intake nini mnakuja namna gani bajani mnatuelezea tuko na wageni nini mnakuja bila mpango nini Azizi nakoleza moroka yafu itunya pijoti yafu niyekaawa netudda Namugongo abasirikale ba Bobote Sserwanga Lwanga twabasanga mu station Azizi n'abagamba mukulu Stanley Bayajua natufata ng'emmoroka etugoberera kati opposite ne kanisa waliwo akabaala nga kalangi enjeru ng'akatunda omwenge omuganda nawo kumpi oba n'omutwe mwene muzeeyi omumanyi awomerwa nnyo omwenge n'Azizi bo baapakinga emmoroka ku kanisa ne badda ku mwenge badde ne waggulu ku mwenge ffe ntudde wansi mu kikko ntugyenga mbuusi Aluyi ajja atugoba aweta emmotoka atuuka wakati mu kikko ntumutandikako nabadde awizitolinga naye mutandikako emmotoka bagirekaawo kati naffe kusanga 12 tujjayo eyaffe tukola ki tukomawo tusange Afande Saligonza wano ne bastanule tumala basanga awo kiseera kituuka batugamba tunaondoka wapi Afande Saligonza yatuwa briefing tugenda Kampala ne tujja ematugga ntujja ntupanuira wansi walinga wakayongo ntuka ku poliisi ye Kawanda ntujja tumba adu yali mu research tumukuba addawa mu mwanya bali awo ati bavetani obali obunasalanda tumukuba atawanyika tukanyaga tulinnya olusozi bwe tulinnya olusozi olwo tujja road block twagiteeka wono omusajja ono w'ekyuma ekyakobo ono atunda bungi maganjo twateeka road block nitubeerawo okuva ku ssaawa nga 3 mpaka ssaawa 12 Afande Saligonza atugamba wati warudi nyuma tutandika kuyomba narudi nyuma namna gani na tumeingia Kampala tena turudi nyuma hakuna hiyo kumbe komanda ya Azizi Aluyi akola ki bakoze lyogo batulumba tutambula tuserengete Kagoma ogenda okuna gulukutu ng'olusozi lujjudde bajja kutuvamira research yao Afande agamba ati hakuna ni lazima au watu wapiga nituita mu research sikoi ne dikoi ngapanuwa mu research ffe tusigala mu kkubo twakubaga nawe okuva ku ssaawa nga 12
mpaka ssaawa nga emu ne tufiirwawo yawe Isaac omwali omumanyi Isaac amachati Isaac yali mukwano gw'onugundi olwo yakafuna omeja gundi segawa bwe babeeranga mukwano gwe nnyo maiti zaffe netuzitwala ntuddayo eggalamba tutuka eggalamba tuga tunawondoka Kaciri ku kisaawe aliyo yabeere Kaciri ku kisaawe olwo tukubanyanya kituufu tukubanyanya tutuka ku kisaawe nga dikoye yasambya Rwanga yayiseemu ine somero gye yagenda awo gye bakwira sesanga nempita neri ntuweza abantu mukaaga tukula mukubwa ne batugamba nataka kuona mkubwa yenyu huyu ndio komanda nataka kuona mkubwa yenyu nembagamba mtamuona kugenda emirembe twachaligonza kwedikote ni munyora bajja bonna Muhanji Chaligonza Bero Stanley Sabata badu Kiyingi bonna basinga bajja era Chaligonza nzogo yasoko kusindikayo nenda wana watu nga bazze bajjao twatula mukubwa wakati olo 85 tugenda kuyingira Kampala tumaliriza ne bagamba twende kwetu Chaligonza natuwongoza ne tugenda nze nampa briefing wewe utabaki pale kama unafanya muko mnaangalia eneo wako na vifaa gani nikagenda ne batisa bagenda batisa Chaligonza nabagamba mutemera amatooke mutemera amatooke ne batema amatooke Allah akbar ati tukutuuziza nnyo ne kutula batema amatooke na tugabayitisa nibagaleta mu kitoogo nibagateeka nabagamba ngudu nibaddayo Chaligonza n'agenda n'apanga joint operation joint operation jowulira kwa twakwatira 14 nya n'atugamba moja kwa moja msirudi nyuma netugenda direct mpaka ku kitoogo kyebulemu ubati ono omwana wali omumanyi yakubanga mashini yange baraza netutegemeyo okuddawa mukama netutegemeyo okuyingira ekibuga ng'abasajja bali mu round about yebusega watadde mashini ganzi tutunulidde Fadi awo 7 sinegwayo Fadi nejja negwayo chiefs negwayo olutuondoka kuyingirawo Kampala olugendo lwange lwero Kampala namukwata nimala okumukwata nenyambuka mambuka nituuka eyo Soroti ntujenga 41st Battalion suicide company yange olubampa suicide Katunji nga CEO wange bankubire namukola gine emikono nama ebyo byange ebirala bali bifuna. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.